abawadde obwetwaze obw'ebicupuli nosanga abantu nga bazimanya amazina naye oluvannyuma lw'emyaka 3 oba 2 abantu bagenda kukunkumuka nga bamunyeera nga bolaba kati ekiri e Southern Sudan wakati w'abadinka n'abamu naye nga 2011 abantu baali bazina amazina okufuna independence bawanika ebigoje waggulu bakuba ebigoma ebitalina maki makulu kuba ensonga ezaali ziteekwa okwogebwako zaziikibwako ettaka kati bo ne balowooza nti basobola oziyimirira kungulu ne bagenda mu maaso. Ekyo nno kyekitujjukiza olunaku lw'abazira nga tetulugondereramu kugamba nti nange tuve ku bye tukola tutuule wansi tukaba okumala omwaka mulamba naye tugamba lwabanga babuwa olunaku lwetuteekwa okutuulako wansi kalule lumu oba essaawa 6 lwaki tetusobola zituula Abaganda netutuulako wamu netwogera netumanya nti kakati bwetumaze okwogera essaawa 6 kati tusituke tutandike okutambula kusinga okutambula nga tujogoolikana nti ngo mukulu Buganda mwagaanyi oli akeera kumacanaka kati bannange batugiza ebyapa kati bannange tuzimba simanya tuzimba Masengere kati bannange tuzimba Muguwa Amasiro kugamba ngoli tasobola kumanya ebizibu kye bibaddewo okuzimba Masengere kyekuteekwa okufuna Abaganda Masengere tuzimba ku ttaka egumu oba tuzimba ku musenyu oba tulina buyinza nga banze mmanyi nti political power kyekisumbuzo kya buli kimu ebiba byanfuna nteekwa kuba na buyinza obunyweza okuba kugunjula baana ngaoyagala babeere nga bamulembe basoma babitegeera babasobola ebiganyizwamu n'okuganyula eggwanga lyabwe n'okweyimirizaawo muteekwa okusooka okuba n'obuyinza ne muga kakati abaana baffe bagenda kusoma bino mutera okuva ku siribaasi ezibakuumira mu buddu ezibakuumira mu kusoma nga bagenda kukozesa kompyuta so tebasoma kukola kompyuta basoma kuyiga kuvuga motoka tebasoma kukola motoka basoma kujjanjaba bulungi tebasoma kujjanjaba kulunda baki nti okera kumacanaba nti omulwadde yeetaaga bunyini naye ngaolina abaana baffe abava e Makerere University kumpi tunanga 20 naye bagamba mwabugumu tekubasobola kulongoosa mitima naye nga mwatulula kizibu ki ekibaawaawo nga bwemuddayo mu history mukyasa ekye18 ebyemabega mumirembe gy'abasekamaanya ojja kusanga nti waliwo abasajja abasobola okuvumula abalwadde ojja kusanga nga waliwo abasajja n'abakazi abasobola okulongoosa abakazi abalemereddwa okuzaala naye nga n'abazungu tebamajja ebyo byonna banaffe bajja ne babibikako ettaka ne bakugamba ebyo bya sitaani okunoga endagala ne bagamba kwakwaki kwa sitaani kuba gwegwo Katonda bwe yali akuwadde nti engeri gy'osobola okukuuma eddagala nga ddamu okuliteeka mu bbumba n'olikaza n'olikumira woolikoze eki n'olukumudde omuntu yali n'alwala ettalo n'omusiiga kukulu kati nibagikunyako bakufuula nti kati ng'olinakugenda baganje empeke bwogenda n'ogiwa omuntu awona omufuuka mugabi wa mpeke naye ng'osomye n'ofuna ne diguli naye nga diguli egifunye kuyiga kugaba bugabi nti kugaba mpeke ng'ekyo kyekitwogeza ku lunaku luno abantu baffe bamanye nti obudde bwe bateekwa okulwanyisa buveewo
tutuuzibwe ku mukeekaawo ne tusiita bigere oba ne twengayirira nnyo ne bakusaasira baga nti kakati abaganda bangi basiise nnyo ebigere tubaleke. Nga tumaze okwogera ku lunaku lwa lumunga nneeyi tuteekwa okulowooza okugazi okugenda ewala n'obwete okyogeddeko nti tulowooze abaana baffe ensi gye tugenda okubakwasa. Tuteekwa okuba nga tubasimidde omusingi si kubaleka ddena nga bagwa mu bintu.